Olukungaana luno lutegekeddwa okubangula abakyala ku nteekateeka ya Generating Growth Opportunities and Productivity for Many Enterprises kiyite GROW nga luyindidde mu Town Council y'e Mateete mu disitulikiti y'e Ssembabule. Olukungaana luno luyitiddwa omubaka omukyala owa Magora South Goreti Namugga. Teri mubaka wa Parliament agenda kujjanga buli muntu amuwa ssente taliiyo. Zino ssente ze mulaba ffe tuziyisa nga Parliament ya Uganda zijje mu bantu. Oluvannyuma lw'okukubiriza abakyala okwettanira GROW, abakyala bawadde ensonga lwaki ensimbi zino zandibalema olw'okusaba omusingo. Kati nze asobola okusiika muwogo w'omutwalo nifunako amagoba ga 15 olunaku sisobola kutwala ssente za bulo muwogo oyo namusiika nimugula mu poloti yange gyengenda okubasingira. Lwaki mwagala mugitwale ku miliyoni 4 ezentasobola? Abenza nyinza okugera bukadde 5 nga sibusobola mu mwami wange yalina okutambula. Ekyo mutusalidde magezi kiffe abalina okukanya ne babbaawe. Babe bakugambye omutwalo gumu bw'onendaga muntu n'akafaananyi akamu n'emitwalo ebiri gya busiike w'omulamuzi. Naye bwe twatuuse meneja yaŋŋambye nti oleese endagaano y'ekibanja. N'amagoba bagamba nti mangi tebagasobola okusinziira ku bye bakola. Ekyatulemesa okugyayo ssente mu bbanka kubanga zenziri olw'ensonga y'amagoba amangi. Ensonga lwaki twateekawo obubiina bwaffe obw'abakyala ne twesondangamu akasente ne tuseebiga ku magoba amatono omukyala asobole okasente okukola ki okumuyamba. Ate abamu bagamba nti batuukirizza buli kimu naye ate ne babategeeza nga ssente bwe zaayimiriddemu. Ebisaanyizo byonna nkakasa nabadde mbiyina naye baatugambye ssente ate zaayimiridde. Kati abatembeeta enkola ya GROW batangaazizza ku byetaagisa omuntu okufuna ssente zino. Omusingo nga ki? Ng'endagaano y'ekibanja, ekyapa oba kaadi y'emmotoka ne bibeera mannya g'omwami. Bazezzaamu abakyala amaanyi nti ssente zino zijjiridde bo naddala abalina kye bakola. We are dealing with women in business. Obanga olina kyokola ekivaamu ki ssente. N'ekyamagoba abakyala ge bagamba nti mangi bakyogeddeko. Buli eyeewola alina okuzzaayo amagoba ga butundu 15 geega amagoba. Tolina kusukkaawo oba okka wansi. Kati ate era abalema abalina obulemu abo interest rate ekenderedda ku 8. Wano omubaka omukyala owa Magora South Goreti Namugga akubiriza abakyala naddala abalina ebisabibwa okwettanira enteekateeka eno. Nga bwe tugamba gavumenti ekendeze ku lukwakkulizo tugenda kulwana okulaba nga ssaawa eno abazisobola bakola ki? Enteekateeka ya GROW yaleetebwa gavumenti n'ekigendero eky'okuyamba abakyala abaliko bye bakola okusobola okutumbula bizinensi zaabwe wamu n'okutondawo emirimu ng'evujjirirwa bbanka y'ensi yonna.